Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweeregga biseera bya kovidi yenga ndabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosana amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosana okuba plan ne architectural design balina plot enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka edabakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 0 mukaaga ne 0783 821 918. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bitu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku macabaga nti nsitudde tu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Program ya feno etandika mbaniriza era nga mbakulisaayo nnyo mu weekend abasobodde okugiyitamu obulungi mwebaze Katonda n'abasobodde okugiyitamu obubi munnange embeera mwe tutambulira tugume bugumi tutambuze ate obulamu nga tugenda mu maaso. Mbabuuzaako mwena bali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo n'abatulabira emitala w'amayanja mwebale nnyo mwebalire ddala kyemukola kyamaanyi nnyo kubanga mwefiriza data mu kaseera nga kano
nga data wakawerege naye ate nemugamba wayi nze kantekeko data ndabe voltage bana mwebale nnyo mwebalire ddala abasharinga ate nammwe abacommentinga thank you very much bategeeza tetuli ku mainstream media wabula tuli live ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda munango osobola okuba nga ate otufuna ku Facebook, ku YouTube, ku Instagram ate nga ku Twitter tuli The Alternative Uganda emikutu gyosobola okuba nga ate oyitako okuba nga otufuna mu ngeri emu oba endala era nga nkutegeeza anti gwalina ekibuuzo kyonna kyobuuza kyowewabula genda butereevu mu comment section kiteekeyo ate tujja kubanga tukuddamu butereevu. Praise Property Consultants Uganda bakugamba nti gwe ayagala okubanga ogula ettaka weebali nnyo okubanga ati naawe bakolako ayagala ettaka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo balina plots foot 5 ku buli 100 era nga balina amataka Nansana Gayaza balina ku Ntebe Road n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo osobola okuba nga batuukirira offices zaabwe ziri Wandege akatale ka KCCA room number 128 era nga osobola okuba nga oyita ku namba zaabwe ez'essimu Airtel 0706 147 006 oba 0783821918 naawe ate nosobola okuba nga ofuna ettaka oba okwezimbira ennyumba ey'ekirooto kyo nenkutegeeza nti Nitas Jewelry eri gwayagala ebyokwewunda by'abakyala akola obukomo bw'olaba aka ancolate ka bracelet ka bracelet kenyambadde ku mukono omukyala Anita Msimenta yakankolidde era nga nange nekaanekanye nno munnange ndabikidde ddala bulungi naawe ayagala ate obukomo ekikanga kino osobola okuba nga omutuukirira ku namba y'essimu eri 0751963993 ate naawe abeere nga akukolako olwaleero nno nkutegeeza tugenda kuba tutunuulira ensonga ate ya labor exportation munnange omulimu guno ensangi zino bangi nnyo bagweyunidde naye ate mu mulimu guno mulimu ne labor trafficking waliwo abamu abatwalibwa mu mateeka waliwo abakukusibwa gwe mulama gwe tulina olwaleero era nga tutunuulira ensonga eno mu ngeri emu oba endala waliwo abagenzi ebweru ne bavaayo bulungi naye ate waliwo abafuniddeyo obuzibu obw'enjawulo tulabyeko obuvidiyo bungi nnyo ku social media nga abaana bakaaba abaana beebuuza embassy ya Uganda yo tetuyambye ye abaffe bwe tuba tufunye obuzibu tuddukira luddawa gwe mulama gwe tulina olwaleero era nga gwe wenna alina kyowuuza oba kyowabula kiteekeyo obutereevu ku Facebook page yaffe mu comment section ate ojja kubanga oddibwa mu kantu akakisa kano okwaniriza nate abagenyi abatwegaseeko olwaleero tulyoke tutandike programu yaffe mu bujjuvu bwayo tusanyusa okulaba ssebo kale nyalo nange basimye beera wano nembuuza tukyali bagenyirira kubanga buli we mujja muba muli bapya tuba tubalabako mulundi mulala nsanyusa okubeera wano ng'omugenyi nate kumanda y'olwaleero nesimye okumpa akakisa k'okunkyaza tusanyukidde ddala okulaba mwami Mayanja akulikayo mu wiikendi yange tyabaddemu nnyo bintu bikulu kozi mwami Robert Kyaguba omutindo gwa Arsenal batukubiriza tugende tugirabe ne tugenda ne tugiraba naye ntindo nga gukyali gwa kibogwe nnyo bajja kuba bakyusaamu tiimu nange njiwagira naye bino tulyogendeza tufune show ndala aba Alternative Digital omututeerewo sports omukyala Farida bikobera akawulidde ako tuteerewo sports show tulemenga kubeera nnyo mu kubanga by the way namala ne deflecting Robert atugambye tugende tulaba Arsenal mbadde ndudde ngasi ono emachi yange gyensosola aba season eno enobera disappointed nafunye entertainment etaliko terms and conditions so I felt happy only that nabadde disappointed you see Arsenal gyenadde nkola ki ndala yes abirala temwabaddemu nnyo kiri awo kikulu nnyo okujjako kati trending expo has exposed us ekote wansi ne waggulu kati etambula the expo has exposed us beyond that ndoza tewali nnyo kirala kiri awo okay mwami Mayanja tusanyukidde ddala nate okubanga otwegaseeko olwaleero mwami Kyaguba naawe buuza kuba tulaba abatulaba mwenna wano mu ggwanga nebweru w'eggwanga ebiseera ebisinga omuganda akiyita ebitala w'amayanja
tubanirizaako mwebala okuba nti gye muli mutuula ne mutulaba mwebala okumalako weekend olunaku lwa Monday abakozi mukole nnyo tulabe nti tuva mu bwavu kubanga kino kyetulimu kyejjamu wekka ejjo nabadde nga ngezeeko ebusoga eyo nabadde ngenze mu kuziika nalabye ebintu ebibadde bannaayo omwana oli nakula naye nesanze yabadde ali mu kuzaala ne bamuparatinga n'afa ng'azaala ate omwana asigala nga mula yes naye neewunyiza nnyo nti eddwaliro lya gavumenti weeriri eriri okumpi recklessness ey'omwami gye yakoze kyekyanzizeeko wayaga ntuuse wali nengamba naye mpanuka nkaviire kubaniza okukola ekisingaku wano kitalo nnyo nti omwana oyo yafudde naye byalibadde tafa singa wabaddewo entegeka ennungi mu maka mwabadde ali etabaddewo naye bw'atyo Mukama Katonda bwe yayagadde so omwoyo gw'omugenzi Mukama Katonda aguwunza emirembe ffe mu ggwanga tunyumirwa ebigenda mu maaso buli kimu leero ndabyeko muganda wange Kaleva asinga okuwogana ennyo ng'ate ebiseera ebisinga awogana ne byatamanyi nga bamusimbyeko wali mu maaso ne bamugamba lenaawe gendako ekitalya eyo University of Understanding agenda kuvaayo nga takyasamwasamwa era nga ne mubiru yavaayo alokose agenda avaayo nga takyasamwasamwa na bigambo nga baedi muto bwe bali so tujja kikkiriza nga kyemmanyi noono keizi waabwe simanyi keizi Uganda bweti bwetambula tujja kukkiriza n'amateeka gakole bagamba nti there is no rule of law now they are facing the law so we have no rule of law in this country. Okay, tusanze okula mwami Kyaguba Arsenal mwakoze mutya weekend. Mbadde sagadde kyogera ku baba mayanja kyogera tukunga ffenna tuveeyo mu exile gye twagenda tugende tulaba Arsenal okulaba ne bogerageranya match ya Chelsea Southampton Liverpool Manchester City yes ne Arsenal. No wonder referees etulaga kirala referee agamba yabadde notorious mpira gwa Chelsea tuveyo mu kapiira tukomewo ku mulamwa gwa lero Arsenal nga bwe yasambye n'ekifo kye twasigaddemu eky'omwenda at least katubeereko mu ekyo musenvuddeko tuveyo tukomewo ate ku mulamwa gwe tulina olwaleero nga tutunuulira labor exportation rather amanya nze omubeja luwedde Lilian kutegeeza programu eno ebeerawo olunaku olw'Emande n'olunaku olwokutaano ebasawe mu yakawungezi mpaka ssaawa 3 ezitobanga wakatwegatako ekutegeeza nti ate oli mu kifo kituufu era tegeeza omulala n'omulala ategeeze omulala ebizibu bingi nnyo no munnange ebijjidde mu nsonga eno era nga kyebuuzibwa mu ggwanga ng'eryaffe erya Uganda ensonga nga zino lwaki zeeyongera okuba nga zikula okuba nti waliwo amakampuni agamu aga-operatinga oba agatwala abaana ebweru naye ng'ate tegalina bisaanyizo oba oliawo nga gabatwala mu bumenyi bw'amateeka n'abamu abatuuse ebweru ne bafunirayo ebizibu eby'enjawulo nga beebuuza ate ffe tuddukirawa kiki kye tuzzaako n'ebibuuzo bingi nnyo ebirala ebyebuuziddwa bannayuganda so gwe mulama gwe tulina olwaleero gwe tugenda okuba nga tukubaganyako ebirowoozo waliwo amateeka agateekebwawo naye ekyebuuzibwa gagobererwa oba gateekebwa mu nkola oba ate abavunaanyizibwa ku nsonga nga zino beesuuliddeyo gwa naggamba okulaba nti bakola omulimu gwabwe byonna bye tugenda okuba nga tutunuulira era nga ngenda kutandika ne mwami Kyaguba kyasoma asoma ali sirias nnyo aliseyo kimu kyokka UPDF Act mwami Kyaguba ebintu nga bino bwe biba nga bikyagenda mu maaso n'okuba nga bigenda mu maaso mu ggwanga byongera okulaga obunafu oba oliawo obutakola kiki kye tulina kukola bwe kituuka ku nsonga z'abakozi obuzibu buli luddawa ebintu ng'ebiriwa ebintu ng'okuba nti amakampani aga-operating nga tega license tegaziina oba sinakindi nga n'amakampani agamu license bazibajjako naye nga tebakyagenda maaso n'okuba nga bakola emirimu gyabwe
abatuwuliza mwenna nja kusooka okwebaza alternative okuba nti aterawo buno omulamwa mwetusobola okuyisiza endowooza zaffe ezirungamya abantu mu ggwanga ng'ate nga tosobola kisanga walala naye tutandise n'enkuba empya. Eggwanga lino tulina ekizibu mu labor exportation. One, amateeka gagavaninga oba agalungamya entwala y'abantu ebweru agaali badde gatuweebwa okulungamya omulimu gwaffe ekyamazima tetugakozesezza. Kyensuubira Minister of Labor, Gender and Social Development yali badde ensaala ennyo kubanga okubeerawo kitegeeza wegamba nti tulina Minister of Gender, Labor and Social Development, meaning kino bakimanyi nti gyekiri era waliwo abatwala abantu ebyo. Kyova olaba waliwo n'omuntu ogamba nti waliwo companies ebajjako license. Who gives them license? They go and apply through where? So meaning we have this Ministry of Labor, Gender and Social Development. However, kyebatakoze ekyamaanyi kwe kulungamya abatwala abantu ebweru. Goveerimu vino gamba nti nze nina license yange etwala abantu ebweru naye nga b'otwala bennyini tebamanyi lwaki bagenda. Ekisookera ddala enteekateeka eyo teriiwo nti omuntu aveeri n'agenda naye ate n'ekirala we tuba tetulina nteekateeka etwala abantu bweru nnungamu n'abantu be twasayininga nabo agreement be tutwalira abaana baffe wano e Uganda ezo kampani ezirina okubatwala Buwarabu kuba singa mutugamba nti abaana baffe bagenda mu nsi eno ezirungamiziddwa Buwarabu ogiraba bakyali ku mateeka agakyaliyalo oba aga self trade nti ffe wano e Uganda omuwala waba agenda ebweru bamubaguza ani abagamba nti omuntu omutunda. So oliabanga kitereke nti tukuwalire tulina kubeera soba ogamba nti we are dealing with the right people mu budde buno nti abantu baffe bali mu batunda butunzi mu Buwarabu. They are buying nti olina abawala 10 basente mmeka omwana nga talina na right egenda kudinayinga wo wagenze bamutute mu Buwarabu talina lawyer nti agenda muwolereza wa government na yesudde gwa nagamba esirisa busirisi ku muntu oyo batute Buwarabu. So netwesanga nga tulina ekizibu mu baana baffe bebali mu kutwala ate nabo togenda banenya kubanga naye aba ali mu kunoonya kyakola ngenda kunenya government on this side planning authority. Planning authority ye yali badde ensaale nange ovudde ku gender ministry yali badde ensaale buno obudde ogamba nti you know what population yaffe tugiplanningire naye buno obudde njagala ombuulire oba Uganda emanye emirimu emeka gyesuubira ocreatinga mu next 5 years. Planning authority oba Uganda emanye emirimu emeka gyetaddewo ekisanja ekiwedde. Planning authority Uganda emanye emirimu emeka egifudde mu kino ekisanja. Planning authority now omwana wotamunenyeza agenda ebweru nti naye abagenze kweri. Yes, tomu planning idde. There is no planning. Amakampani gano gayitawo okufuna license zino. Minister of Gender, which is okay to get licenses, but the problem is where are you taking these people? Ate ekyo si kizibu nti ku government because we give you the license you can't operate oli mukuwebula kujjako omugugu ogwebula ly'emirimu mu ggwanga. However, joli mu batwala abaana they are suffering. Omwana n'abeera mu kiyumba omuzungu oliko omuwadde omuwarabu alina right oba akimye mazzi oba mukozeseza n'omuwa olubuto ne mulujja mugo yamanyi oba omuwadde embwa yamanyi. So ne wesanga ng'abaana baffe bayita mu bizibu ebingi naye olw'okuba nti tulina weva nti olina license etunda abaana ebweru. Naye na wano mu Uganda ekizibu ekyo weekiri nti wano mu Uganda abamu bakikolanga muntu sekinoomu n'agenda oba mu northern region n'ajjayo abaana n'abaleeta mu kibuga Kampala ng'abasuubiza ennyo. Do you know how many times we fought with these abaana bali ku nguudo? Ate buno obwana buto tosuubira obanga ogenze n'ojjayo omwana e Karamoja n'omuleeta n'omuteeka ewo n'ogamba nti omusuubiza emirimu.
the right tosobola mujjako right ye eyogamba nti nveewo buli lwomujjako eddembe lye eryokufuluma ennyumba gy'omutaddemu omutadde mu musibe ffe tuvayo ne tugamba you either creating okuba oli mu ame ebeera scalanised style of recruitment meaning oli mu kurecruiting abantu n'obatwala mu buwambu bamuyeekera without the notice of government naye kino kirala kubanga if you're doing it internally here nga government ekimanyiiko that's a crime naye olina license etwala abaana ebweru naye oli mu batunda mu kubatunda n'obaguza buwarabu which government yakola naye license tetwamanya oba mu license gye mwakola mwateeka muntu we are going to sell these people to you ffe tulowooza nti muli mu kutwala abaana kubawa mirimu which is okay naye omwana abeere n'eddembe lye ery'okwogera nti please we muntu tesaagalawo we muntu te wendi mukolera onampisa bubi you need to get a lawyer ekyo tekiriwo mu ggwanga Uganda so tugamba nti eyo empisa gye mwakola okusayininga n'abawarabu abakyakozesa slave trade as their law naye balina endagaano n'eggwanga limu. That's what I'm saying. Okuba n'endagaano tekirinzyako ddembe lyange no nkugambye gy'oli mukuntwala lwaki temugambako nti abaana bano betugenda okutwala ebweru tubatwala mu America nga mubateddewo n'omulimu gwe bagenda okukola mubatwala mu Canada mubateddewo n'omulimu gwe bagenda okukola naye muli mubatwala mu Buwarabu abakyakozesa slave trade as their weapon ne mubaguza abaana mu ggwanga. Many countries. I said which one? United Arab Emirates. What does it do? They buy people. Okubakozesa. That's slave trade. We left slave a long time. Hiring and buying is different. What does Mkwan industry does or Bidiko? Hiring and buying is different. You differentiate. I need to get the distinction. Yes. If you hire, you take or ngambalete documents zo ze wasoma ki dinasoma ABC njagala wano waliwo omulimu gwe guti you apply. Na wano bali CV. You hire my knowledge. Who told you? Mu Buwarabu ogenda okoze engoyo weyo CV. Ogenda okunaza embo weyo CV. Eyaki. Ogenda embo okwebakako weyo CV. Nti wakisomerera ekyo kyomanyi. Mu Buwarabu ekyaki. No. No, mwami Kyaguba waliwo abaana abagenze ebweru agenze nga agenda okukola mu supermarket agenda okukola ku nyonyi of course abaana bawayo CVs agenze okukola mu supermarket owayo CV nga bagamba olina okuba n'emyaka 18 ku 25 nga wakoma mu senior citizen nga ate oli muwala. The first qualification is that you must be female. Nga ate weebikkirira n'abalenzi babatwala mu abalenzi nabo babatwala nimubanga oli mukatuliki olina okusooka okwebikkirira bamanye nti ekituufu ki era bakuba akafaananyi nga weebikkiridde nga nefeesito giraga kati ffe ebyo tupendingirako gamba ono ajja kusobola okukola naye okuŋŋamba nti kampani eri mukunguza abantu ate tolina right egaana womukwano woba oli mukugamba nti ogenda kukola wa mukwano muganda mugwana mayanja olina okumanya job description JD. How much are you earning and what are you going to do? That's the JD. Naye kati eri ogenze Buwarabu teweesalirawo bamaze okutunda ogenda feno ngo ogenda kuuma security guard olutuke ne bagamba olaba emotoka eyo yetwala abaana bano kusomero olina ogivuga kutandika saa 10 ez'okumanja paka lwaggulo togaana wovaayo olina okutandika okwoza sowaani togaana womaliriza ekyo olina okwoza engoye z'abantu bojje kusomera akawungezi togaana jeje emirimu gy'abaana baffe gye bali mukola. Woba osimba katiso kenzireko ate ewa mukulu banja mwami Mayanja kiki ekireetedde ensonga eno kubanga ekula? eno debate kabize katabo wangambye omulamwa nemenakutte because personally I don't want to discuss symptoms. Kino ekizibu bwe tutandika kati okuyomba n'Abawarabu lwaki mwagala Abawarabu ka Abawarabu lwaki be mutwalamu babikkirira. Omusajja omu yagamba nti when you fail to plan you plan to fail. Bwe twalemererwa okulowooza ku bintu ebirala
netusigala nga tuyimba ekintu kimu twaleeta emirembe twatera embundu twaleeta emirembe abantu bebaka ku tulo. Fine. For 35 years someone has to pay the price. Tumaleta bless mirembe ne mutujjaawo. When you dismantled the foundation of this country, when you waged a war on agriculture, cognizant of the fact that 80% of Ugandans, they earn their livelihood from agriculture. But when you were happy that you staged your rebellion, basis of agriculture and consequently, someone had to pay a price. Now, I don't want to dilly-dally with what is done in Warabu because bolemererwa okulabirira ewuwo, bolemererwa okuteekateeka abantu bo, bwe beezuula nti eggwanga lyabwe kizibu gye bali therefore bali eager because companies zino tezikola slave trade ngoyo bagambye. What happened in slave trade? Abasajja bafunanga bakanyama naye tugende tutayize ematiga ne basiba olutala buli agwa mu lutala tooza. Okiwulira? Sente nga bazireetera chifu nga babatika ku meri nga babakola ki? Tewabangayo kwebuuza. I have interacted with girls and boys who seek employment in the Middle East. The process is like this. Waberayo agent in Warabu akwaga nti there is need for these laborers. Bagenda kubeera ba housemates, bagenda kubeera ba shamba boys, bagenda kubeera ba drivers, bagenda kubeera ba security guards. There is qualification several. If you can't speak, if you don't have otademu agent. Listen, no, but it is normal. Bolwalero mukwano bakazole bala abajja mu company bagita Job Connect. It's a brokerage company. Ekozesa abantu eyinza okujja mu Uganda Brewery ne kutwala mu Mukwano Industries ne kutwala mu Bachikola kitegedde. So it is normal. It is legal. Okiwulira? Akati baina qualification sebo bana abawala tumala galonda buli takataka. You must be able to express yourself at least with some rudimentary English. Okiwulira? Oyogerako ku Luzungu. Osobola okuba ngoyogerako ku ki? Era bakugamba nti kale ekitone nnyo nga wakola ka senior 4 because balooza nti omuntu wa senior 4 alina obuvunaanyizibwa okusobola okwaccommodatinga pressure ku mulimu yonna gy'anaakola ki? Gy'anaasanga. Emirimu bwebaga nti ogenda kubeera housemaid. Emirimu gy'awaka tegikyuka. Amaka g'emuyinga emirimu egiriyo ge maka gewa ge Kuwait na Abu Dhabi na walala. Okay? So when they tell you to genda kola munju obwongo bota osinzira wano wenyini woli era baba waka training akatinitini okube exposing. So for me I don't see any problem about the licensing of these companies. Well, in Uganda it's a common secret. Nti waberawo opportunity waliwo aba recruiting bwa to take advantage of those opportunities. I was alive nga companies zitwala abantu Afghanistan. Companies zonna zatwala abantu Afghanistan. Singa wabadde onkubidde essimu nandikuleetedde ba director baazo n'olaba similarity vis-a-vis kweno index ya sectarianism. That business was reserved for a specific group of people. Now, you don't ask how the Chagubas of this regime get their licenses. We know it is just a call. Sisi huyo ni license ofuna. Whether you are going to comply with the terms of the license, that is entirely another business. Now, where do I want to lay my emphasis in the topic is that government singa yategeka singa bino ebintu government yali tezukuka ne realizing now we want industrialization, now we want modern agriculture, because they just babanga batambi now industrialization vision 2040 yali 2014 president yatugamba law job opportunities mu IC. Listen, this is what they would have done. The first thing would be to pay excessive maximum, which other word can I use, towards education. It is that education which is supposed to produce a labor force which is going to drive the industrialization, the modern agriculture agenda, etc., etc. Now, when
you go to the Dubai Expo and you say, I have a lot of human resource, because there is a conversation. Companies shifting from Japan going to Malaysia, Japan yaisa minimum wage, nega nti Japan atandikirwako akolera $200 mwatano. So nefuluma ye Japan negende Malaysia kube Malaysia chiri a half. Now when you go to those international spaces, nogamba I have plenty of human resource. My country is a hub for labor. Katolinga agamba therefore Uganda nyajja kujanga alina bino na bino na bino. Abantu bano bwe bamala okubasisinkana balabira ddala ebiwowongole ebikulekule ebitayinaamu yadde akantu. Balaba abantu abatayina substance. No, nze nakitegeera nange ngenze Nairobi. Mu institute eyigiriza abakola mu hoteli omuwala omu asobola okusavinga emmeeza 10 nga tono tusinze nti ali omu. You go to our streets olabe bwe tutambula. Kakati oli mu kikomera ky'omuwala bwe nodaali mba mwayagala kwati wo we notambula olinga agenda mu guest house. Who has that attention? Remember abantu ba sente nyingi because wano tewaliwo muwala wa senior fafu na mitwalo 8 okujja nga mobi. So yensonga then you must work for yensonga lwaki abaana kati begumbulidde ogw'okugenda abaana baffe abakabire buwarabu ffe tulina okunenyezebwa twabaleranga bakyejjonyo wano tuzaala bambejja bokka tetuzaala bakozi. Nze nakolako mu makampani nakozesebwako babosi abayindi abachina abataiwani n'abalala batugamba nti Taiwan bw'ogenda mu mashini ezikola plastic ekitanda kyo kirina na mashini obeera ne off ya saawa 2 kugendako mu kibuga kufuna fresh air nodda ku mulimu. We don't work like that. There is an argument into we are underpaid, but it starts by how much do you offer. Innovations chigwe zo jana zo ku mulimu notambula mu to look at a restaurant because ogwe mulimu omangu. You don't need, you just need common sense. Olinga jana akubuza customer tukuweereza eyoki nenga yamanyi bye bafumbi akati nagenda nawalule ebikatalinga ekibate kiyita mazzi korakora bwatereza enviri na zino enjala zammwe ziri artificial ate tusanze ennyama eweddeyo n'obulomuyira abawala abafunye obuzibu eri bagenda n'ebizibu biri. Bagenda no mindset y'obwezi wano trademark e Kampala. Secretary, you must dress to confuse the boss. You must dress provocatively to have the attention of the boss, so that the boss does not pay attention to what you can offer on the job. I better diverted your hips, you know, your perfume. This, why should omuntu ajja mu office okala? Why should you have extension? We need extension of employment contract, not fingernails. Akati abawarabu bo bwakuwa omulimu gwe because they pay a lot of money. Bakusasulira visa, bakusasulira air ticket, bakuwa accommodation, etc. etc. Wenogenda odalimba nobo genze kola mani mayenda abana abamu batulugunyizibwa abana bakozesebwa nnyo lwansonga banafu asituka sawa 10 ezetuli ne bakasawa ng'obufuna emitwalo 8 ng'ofuna miliyoni emu oyagala ozukukenya komawe wamwe bulemezi gyobozikolera. I don't have a simple word kubiwale ebiva wa bitunulira wali kulero kitudde kisimbye n'olukono. We are not prepared at all. Another argument no nkulaga standard eriwo ne standard bwogiteeka mu play biki byereza naye abavubuka bano bakomplaininga nti emirimu tewali mu ggwanga Uganda yensonga lwaki bagende I said earlier when you fail to plan. It is true our government refused. It failed to plan. Lero nsanyuse kyakubakkiriziganyiza nange. What is the business of the National Planning Authority? And you have asked really pertinent questions. Can they tell us how many jobs we have lost as a result of COVID? Of the 2 subsequent lockdowns? Can they cannot. Can they really? No, just for this, I agree with you. Yes. However, in your submission you said nti banabana baba mala bateekateeka ne baleka bagenda. Nze kyenganyi kiri kimu. Omwana niwo n'omugamba nti ogenda kwoza ngoye. Wane Uganda ngwe waabwe yazaalibwe waabwe tebooza ngoye media yamuwoleza. Naye yesanze olumaze okula atuuse mu mbeera nti naye alina okukola.
alina okoza engoye tosobola kutrainingira 2 or 3 days naye okoza engoye. It's like this. Nze kyenabadde okuleeta argument eyo nadde saagala kuteeka blame ku company naddala ezina license because the requirement is olina okukola ebyo ate babikola okiraba naye babikola ku bantu abaguba abaana baffe tubakuza bubi. Sincerely speaking, nze Mayanja nebaza Katonda wano sifunanga degree sirinyangako mu university naye nze wafa awaka bankuza bagamba ogenda kukozesa mikono. One of the reasons lwaki sizanya bet bakiteeka mu buto ti Mayanja togenda kusisinkanako byabwerere ebyange byankwagulo. It is okay. So nze nakula nga manyi byakutoba byakutoba Wachagede kati we Katonda nanyamba from senior 4 nga nakakola paper yange esembayo next Monday nali wa mkwano nga ni loader otikula motoka eno material notikeno plastics ezimedokolera so nze nakula ndi mukozi abana wano kyotegeeza nti banafu mu Uganda tetulinawo banguliro tuyina liriwa amasomero ngambye ebbanguliro eri fine tuning omuntu okubeera compliant. No, but this is a good debate. Let us not spoil it with cheap politics. Okay? Abawala abava ku universities affe Makerere n'abalenzi. Bandi badde ndoza bakola baji mugita industrial training sasoma nnyo genda wala. Ndoza mani badde mukola aba internship oba industrial training. Naye bwe bagenda mu internship be bayigirako nabo bikonwanga bo abava mu university. I'm giving you an example. Bakulese okoze swaswa social works, social administration ebintu byamwebe bimascom katoze mu company nga umeme omuntu go officer go bakwalocate nze go ino yigirako muva ku kyalo chechi because that is the qualification. Ebisere bisinga ati wakimanya mbweno twatirangu mu kyalo anko yaza. That is the training, that is the expertise they get on job. Kati nono bosanzeewo esawa ze zokola 12 esawa 8 zimala ku WhatsApp talking to relatives mu kyalo n'ebirala especially on Monday twabadde mu bikirabo. It is conversation the whole day. Kati nono muwala ina amanya nti when you are working feriwe twakola mayindi esimu ogire kaka. You don't get visitors on job. You enter 7, you get out at 7. Bwofirwa, you just need to communicate n'okola nga company bwe kutegekera ebinakuyambako kola ki. They just give you hours to go and bury. Kati gwe tunulira ebiwala by'ekyambogo ebya KI. Mami Mayanja olulimi lwokozesa abawala kale. Biwala lwansonga. The purpose of education is to make you productive. They don't. Mwami bidari Kasimba wawa katika tusoka tudewa mwami cha mwala bole meta alemekuba gwespanda mutu kyemaze okulaba Mwami Mayanja alina nnyo obusungu kuba wala abakola enjala naye ekyo kyali bale kikujja kuwaya abakyala naffe tubeetaaga banyirire bwe bati kituufu. Yes. It's a sign of beauty. It's a sign of beauty. I have no kind word. Chofala batwaleta beautifications. Ng'omwana ogenda ononya beautician, ogwo mulimu gwa beautician, akola ku facial, akola ku njala, akola ku ki. So, ansuubira obusungu ali badde obukakkanya. Olaba ayogedde ku education. Mwami Kyaguba Simba, sorry, Mama Mayanja Simba wakati tutekewa Mwami Kyaguba. Ayogedde ku education. Nayogera ku nsonga nyingi nnyo. Naye unemployment wano mu ggwanga Uganda yeeyongedde. Olw'ensonga nti abaana abamu bava mu masomero nga tasobola kuba creatingawo omulimu wabula ayagala agenda kunoonyebwa ne bw'omuwa oguliwo tasobola gukola as per the demands of the market. Ekibuuzo ky'obuuza kankuddemu bwangu. Ekyama ffe we twasomera emyaka gyaffe twalina nga ku ssomero mu primary we twatandikira ogenda n'olweyo omala okutwala olweyo onoonya enkonzi roads grass n'okolamu enjeyo zino zebeeresa ekibiina nga tetukulanjeyo mu ssomero n'obajja emirawo tugenda nazo olunaku olusooka otajja na kisaaganda kyanjeyo kati bunoobule kyekiriwo n'obajja emirawo abaana nga babajja ebinu ku ssomero so
ebyo byonna nsuubira twali tukola ebyemikono by then ebitaliwo kati omwana omusomesa oteekawo no gwe ngoyagala okukola essomero lyo beera n'akalungwe kati kabuza omupangisa ogamba ntaddewo nasale naawe nogenda nofuna license notandika okusomesa omwana wa munno mukano kalumu nti naawe olinaki olina essomero really we need to style up two ensomesa yaffe yeggwanga Uganda buno obudde tuli mu salabasi nti era tukusomesa kunoonya mulimu so no nze njagala ombuuze ekyansomesa Canadian Prairies kyali mu HSC. It was for inspiration because there are similarities in Canadian Prairies. Where are we growing the stretch ya Nakasongola? Where are we growing wheat now? Where are we growing? Nakasongola stretch muri mu binazi palm tree era bali mu kujjamu oil. Information Robert. Na ye by then Robert information. We mwasomanga sugarcane growing in Natal oba wano South Africa. So syllabus yaffe yalina obuzibu. Yes, mwami Mayanja. Canadian Prairies. No, not Canadian Prairies. St. Lawrence Seaway. Yes. Tennessee. I want you to think about what Kabaka Mwanga wanted with that Kayanja. So he wanted to create a waterway. He wanted to connect Kampala kumyalo. Ekyamazima bannayuganda musanze tubisoma tubiteeka mu application. By now twandibaddewo n'abaana abatukoledde concept nti bwe tuba twagala okusolvinga some of the traffic problems za Kampala tumalize project ya Mwanga omunaala guno kyogamba eyakola constitution 1995 teyalina magezi baali bayina lwaki tudda mu Mwanga gweta simanyi Mwanga oba yaliwo myaka ki I was not around nze kati kyenjagala okulaba the digitalization of the country what do we need gwetamanyi enfuga ye yali etya ani yamukola ki ani yali prime minister we ani yali tujja kusulawo nga tetutegedde the cause of why lwaki tusoma Anglo-German wars are we still going to the bush to fight no what do chovola president Museveni yajawo political education why we are still that the elementary ways of doing things we have got and the rudimentary. What are we looking at? We are looking at the systematic way of doing things. We are not going to get a gun right now to fight. We are democratic. We are civilized, which did not happen years ago. Now kati gwecho ino okwagala chechi nti ettaka lyaffe lye tulina kati e Uganda kyesobola okuteekako kiyambe because we are not manufacturers. Ne tufunye obuzibu ne mindset nti abavubuka bangi nnyo bona omugamba agende mu kyalo alime ajja kusobola kugenda webale wobanga tulina ekizibu ne mindset z'abana Uganda. If you have a problem in a mindset, it therefore concludes the question that we have issues with our education system because the purpose of education is to produce naye abantu naye abali aware of their environment and how they can tap into this environment to create wealth. But the problem is academic. I mean the education. Ekyoyina okumanya n'abasomedde within this regime, they are people who are creative and they are there and they are performing. We have good planners here. Naye olwokuba tebabawadde opportunity kuba nti they are either in a planning authority or anywhere they are being babatuddeko, they are seated home, they are not doing it. Singa okwata Bwana Mayanja ku ndowooza ye n'omugamba nti Bwana Mayanja what does this country need to attain the vision 2040 yaffe oba oliawo n'akwataganako n'omuntu ali mu planning authority n'amuwa ku magezi ye galaba nti being that the population has enlarged in this country, we need to put there A, B, C to produce this. Nsubira obuli yawo. N'ogamba nti amasannyalaze mu ggwanga Uganda muga produce zenga mangi naye ogende e Karuma n'amasannyalaze waabwe Karuma tebagalina. They need to first come to Jinja kubanga is the center
amasanze gatuke jinja then kaluma esobole nayo okufuna kuki kumasanyalaze. Why do you need that? Why? Meaning the planners of this country bebali mukuze eggwanga lyaffe mabega. Mugambye nti muzimbye Ayago power plant, power station. Naye nabo abayaga obuzibu balina obw'amasanyalaze amasanze balina okateka into a single pool. Omanyi lwaki president bwe yagenda okwogera ne bagamba nti ekiddo kizibye gundi amasanze gye gava, the whole country was shut. Ne tubeera mu nzikiza. Now ne balimba president Museveni nti we have good scientists engineers abajjakoki, we used abazungu be bajjako ekiddo kuki ku masanze. Naye ennyanja mu kuziba amasanze ne bagaziba ne gasalako gokka ng'ekiddo kitulumbye n'abantu abali mu kwaito plant Ayago tebasobola kutuwako masanze. Lwaki? Gonna gali under one pool. When you carry your eggs into one basket, those are the problems we find. COVID-19 affecting nnyo ensi yonna okutwaliza wamu. Okusingira ddala kati Abannayuganda abali mugenda mu Middle East. Choka Middle East yaliko COVID. Anti wana emirimu gyabwe nti abamu gyaggwawo. Bw'abanga yali akola mu kampuni basigazako 10%. Yes. Over 50%. Abamu ne babasalako. Netugamba nti let us exposing prostitution. Nti tutwala Abannayuganda ebweru mu bwenzi. Because Abannayuganda baba bagenze kukola. Abana bandi baba bagenze kukola. Encouraging prostitution bano. Obwongo bwabwe bana abawala muganda ngwayogedde koti enjala zikomeri simanyi tebagala kukola. Omulimu omuguma ngo basobola okukola nga temwabagiriza kwoza bintu waka na kwoza ngoye kugenda mu bwenzi ebweru. Baba bagenze kukola. Kukola bwenzi anti. No kukola basinga bagenda mu biyumba balala bagenda mu kiyumba bagenze kukola yoti. Kukola nga ba house. Kabakole kweko kukola bwenzi. Mwami Kyaguba tugenda kudda ate tukuddire the voltage program gyoli mukulaba tukumawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri bingi tugenda okubanga twogerako waliwo oba amateeka agateekebwawo okulungamya abakozi naye ekyebuzibwa abakozi bagamanyi oba bannayuganda bo bennyini bagamanyi byonna tugenda kubanga ate tubitunulira mu ssaawa yaffe ey'okubiri temuvaawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerega ebiseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kw'ossa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private Miloland n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu lw'omu 2028 oba ku ssimu 0706 147 006 ne 0783 821 918. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo okulaba abalenzi abasajja abafunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time
look for a job, stabilize, men will come. Men will always be there. You will get the men. Bonna goyagala musajja jinna goyagala ujamufuna. Batandise dokundi. Embaga ketuke. Bino bitu yasenga na ojaba funa. Nenga oli asitudde tu yakedde ku machabaga nti nsitudde tu. Nenga mbutufu agambye nti gyachali. Achali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona janjagadde twogere ko tujja kwa tujogera kwanu ku the alternative dig talk ku share enganzi the snap talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo The Voltage program gy'oli mu kulaba amanya nseeyo Mumbejja Luwedde Lilian. Tukyagenda mu maaso era nga tukomyewo mu ssaawa yaffe n'eyokubiri. Tukyagenda mu maaso n'omulamwa gwaffe tutunuulira labour exportation. Ekigambo ekyo kintawaanya nnyo naye nja kuba nga nte nkitereeza it's labour exportation. Abaana batwaliddwa obweru bangi nnyo naye ate mu labour exportation omwonna ate mulabikiddemu ne labour trafficking. Waliwo abaana bangi nnyo abakukusibwa ne batwalibwa mu mawanga ag'enjawulo, abamu baterekebwa mu biyumba eby'enjawulo nga babasuubiza okubatwala ebweru w'eggwanga. Era waliwo n'ebigambibwa nti companies zino ezitwala abaana ebweru zirina engeri gye zikolaganamu ne security awamu ne immigration ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okubanga abantu bano we bayitira ate ne bagenda ebweru w'eggwanga okubanga ate bakola emirimu egy'enjawulo. Bingi nnyo ebibadde bitambula ku nsonga eno yennyini era nga abaana bangi nnyo babadde babonaabona, abamu bafiiriddeyo, abalala ate passports zaabwe zaawambibwa. So bingi nnyo ate ebibadde ku nsonga y'okutwala abaana ebweru. Essaawa yaffe esoose bingi nnyo ebyogeddwako. Mwami Mayanja mumuwulidde ng'ayogera ku nsonga y'abaana bano n'agamba wano mu Uganda tuzaala bambejja, abaana tebagalira ddala kubanga ate bakola. Naye ate ne Mwami Kyaguba naye n'abaako byayogera okutunuulira National Planning Authority nti tebakola kimala kulaba nti bapulaningira ate eggwanga n'abavubuka okulaba nti ate ebintu nga bino tebigenda mu maaso nakubawo mu ggwanga Uganda. Yessaawa yaffe ey'okubiri ayina ekibuuzo bakyoteesa genda butereevu ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda kiteekeyo ate tujja kubanga ate tukisoma. Awo nno ate nekutegeeza nti gwayagala okubanga okuba essimu obutereevu mu studios ennamba y'essimu eri 0759 132310 0759 132310 oba 0789017145 ze namba za studios zosobola okubanga ate okubako obuse ekibuuzo abakulu ate ababeerenga bakuddamu. Tukyagenda maaso naye nga ensonga eno ekutte wansi ne waggulu. Ngenda kusooka nzireko ewa Mwami Kyaguba katono abatu bwe tugendere mu kuwummulamu abadde akyalina kyayogera. Naye Mwami Kyaguba waliwo labour ignorance nti abantu bangi nnyo batwalibwa ebweru w'eggwanga naye ng'ate oba oluusi bayiseko mu training eno naye nga training eno abamu bavuddemu nga tebategedde oba oli awo n'aba traininga tebamanyi kiri ku ground bolo kuba bakola oba courses ng'ezo bamaliza ate babawadde training. Oluusi abamu ne batuuka eri nga agenza okutuuka nga tamanyi kikyakuzzaako. Ekyamazima woba ogenze ng'otoli mukolera kitaawo ng'ate ovudde mu nsi yo tolowooza nti ogenda kuba kukakeeka. Gy'ogenze osabye mulimu era ogenze kukola kitegeeza kozesa obuyigirivu bwonna oba obumanyirivu bw'ofunye otuukirize kozi oli si kitaawo si nnyoko gwe ovudde wuwo nga ky'oyagala okimanyi
lwaki otuuka eri ate notandika okugamba nti kulera engalo yes kola naye omukozi ye talina ddembe lyengaomuntu alina essaawa z'alina okukolera eddembe ly'omukozi lisookerwako musaala bakusasudde essaawa z'alina okukolera omukozi atandika kuyomba nga mwalagaana nti onsasula nga asatu ne zituuka nga tewali awo okutte ku ddembe ly'omukozi omukozi essaawa zino siwuliranga yeeyaga nti abawalabu bansiibye enjala waliwo abamu mwami Kyaguba mwami Mayanja buvidiyo bungi nnyo bubadde butambula ku ezo vidiyo z'abakadaama babeera ku tiktok mu budde bw'okukola z'olikoze otugamba waliwo essimu ezze ali ku ssimu gamba hello the voltage program gy'oli mu kulaba webale kusiima nnyo abamanyago ne gy'osinzidde yes mukyala Nabukeera yes the girl go to Buwarabu ng'akozera DND and all that omwana agenda e Buwarabu ng'amanyi ngenze mu haso ngenda kukola naye kati mbalira mwami Mayanja obusungu basooka nyingize kwabo be bakira e Buwarabu kozi namukwano we yaŋŋambanga e Buwarabu omuyindi Omwarabu yawandanga mu mmere ng'olina oteeka gy'awanzeemu wabbali yendisikalize gy'atasobodde tussaamu olususu okitegere sokuba kati atwadde example nakugamba mbu bo bakolera abayindi simanya nga bakola kasaawa emu ye nga y'omuntu is that what you would want his daughter or son to face one time one day kubanga ye tumanyi struggle etuuba but then is that how you treat a human being yes tiyaokola ne maidi nga maidi uwo naye nga kugamba maidi tewajja kwekolezaano wange nkusasula omusaala simaye ogenda kusula ng'okola anti munaye oli maidi yes mukyala Nabukeera mulekerawo okwekubagiza kyogera agenda e Buwarabu n'abistreetinga abamu ne yabakirayo e Buwarabu oba nga abadde akola ye twagala musosa sente nyingi naye mu kutuuka okuvaayo ne bagamba sente ze ne bazikwatira naye ng'ate akoze nnyo nnyo tweyanziza mukyala Nabukeera webale kusiima nnyabo mukyala Nabukeera ensonga ye mwami Mayanja ndowooza ogiwulidde ku baana banene abagenda ebweru naye tugenda kuba tutuukawo katono katusooke tuwulire okuva ewa mukulu Kyaguba mwalimu Julius Nyerere yayogerako olumu n'agamba I cannot take myself into slavery sisobola kuva mu nsi yange ne netwala mu nsi endala mba ngenze kukola slavery mbeera ng'abanguze enkole ate ng'ensi yange neetaaga Munnayuganda mwe mwosanga omuntu n'atunda plot milioni 8 yalibadde asobola okubamu block atunde block ezo afune nesobola okuzimba exactly tulabye kati abasomesa bangi bagenze kukuba block nakulunda nkoko mwe yalibadde asobola okuba block n'atunda n'agula enkoko n'azirundira ng'azimbidde n'ekiyumba ku block z'atunze ku ttaka lye lyennyini mwe muli Abannayuganda abeesitula n'atunda plot n'asasula emiliyoni 8 oba 9 bamutwale mu slavery ebweru ate mwe bava ne batandika ate otulajjanira anti munnaye eggwanga please ffe tukugamba however much the government is trying so hard okuteekawo omulimu naye naawe fuba nnyo okulaba nti omulimu gavumenti gwetanaba kutuusa kuteekawo waliwo gwosobola okweteekerawo kubanga okuba bloka tekiri mu ssomero mukka waliwo technical schools eziyigiriza okuba bloka nibo batogenze ku university naye waliwo technical schools eziyigiriza okubajja nibo batogenze ku university n'otunda ebitanda bameka muno mu ggwanga bangi ekyamazima nibo batalina mulimu ogw'okukola kubadde ongamba unemployment yeyongedde nnyo which is not true. Unemployment yeyongedde mu ggwanga Uganda but not unemployment. People have lost what kibebe badde bakola ne bajja olw'okuba there is COVID they have lost okusomesa they have lost abagamba kangende ebweru nkubeche ne bajja ne batandika okuba block ne batandika okulunda enkoko
ekyo kyeŋŋamba nti underemployment eyeeyongedde mu ggwanga Uganda. However, they are still working, so unemployment teyeyongedde. Woba osimba kati ngenda kusaba producer asooka atuplayingire amaloboozi ag'omwami Abdallah Kayondo ono president wa Migrant Workers Voice, ekitongole ekiyambako kubeera eddoboozi eri abantu ate abakolera mawanga ag'ebweru okulaba nti nabo babeera n'eddembe ly'obuntu abatulugunyizibwa ate babaako we baddukira. Alina ensonga ze yannyonnyoddeko era ku nsumulamwa guno gwe gumu, sooka tusooke tuziwulirize then tukumewo tuyongereyo. Kuba buli gwe batwala abuuza ekibuuzo nti ontwala ddi, ntambula ddi, kimalawo sente mmeka. Beesanze babajjako sente bubindo oluusi nga sente zo zigenda ku reflectinga anywhere, but because babateekako advantage olw'obwagazi bwe balina olwo ne bamaliza nga bali ku pressure. Osanga abaana kati bangi nga babakuŋŋaanya mu biyumba eby'enjawulo wano mu ggwanga Uganda because they cannot exit them as they used to do before. Baba banaabakukusa babateeka mu mbeera eyo ey'okubalaganga nti yeefaanaanyiriza amakampani naye nga tebalina license. Government tennalengera numbers eziri interested mu kino kuzitegeka bulungi n'okubeera nti gyetwala abaana bano at least wabeerayo okubudaabuda okumala ne bagamba nti tubonaabonerayo nayita mu kampani gundi nembonaabona nako kuleetedde bangi okudivertinga obutagumiikiriza process ya gavumenti eno eri bureaucratic. Recently bajjeewo ne Interpol nga balaba babadde balina okulinda nnyo ebbanga ddene, kireese okubanga bannansi abandi badde bayita mu miteeko gino ate bamaliriza nga bagenze ne bayita mu miwaatwa oluusi egitali mituufu ku lw'okwagala obwangu n'okwewala process zino eza gavumenti okubeera nti ebeera nga ebalwisa. Ffe kye tugamba nga Voice nti gavumenti effeeyo nnyo mu kusoosowaza ekyo kyeraba nti kituufu ate era ekiteekemu sente. Abaana bangi olwaleero bali tied up mu system ya gavumenti. Gavumenti yassaawo system ya musanedi omuyita amakampani gano nga gatwala abaana ebweru mwe beewandiisa system yo online. System eno weekanga nga etaayinga abaana bangi ne baba nga abamu kubo abalemeseddwa okugenda mu mawanga nga Saudi Arabia katugeze abaddeko Saudi ne bamudeportinga n'akomawo. Naye gavumenti ekimanyi nti takomyewo Uganda kubanga ayagala oba amaze okugaggawala, akomyewo kulokwa bamuforcinze okudda. Nolwekyo bw'atuuka Uganda talina option ndala. Remember olwaleero Uganda ina only one country gyerina Labour bilateral nga bannansi basobola okugenda ne bakolerayo n'obaawo ebibuuzo ebisobola okubuuzibwa eggwanga lya Saudi Arabia. Zino ensi endala zonna tuzitwala nga trafficking zone. So concerning human trafficking, we want to advise nti process bwebanga etwala abantu ebweru eyo gye bagamba nti eri safe erina okubanga eyanguyiza ono agenda ogiyitamu ate ng'eyamba. Bw'ogamba application ogenda kusaba application eyamba abaana bano badde bawaaba ebizibu byabwe ng'era bayita ku applications nga WhatsApp, Facebook n'ebirala. You are going to bring another application to do what? Olikola more of the same fulale okubeera nti ofuulinga bano botwala bangi bagenda kutuukayo basigale nga badawutinga gwe kino kyozimba nti it is safe labor ate bakyekokola. Bangi bamalidde Dubai mu mbeera eyeraliikiriza beyingiza ebiyumba bokka nga talina akalondoola wadde nga n'abali Saudi okulondoolwa kutono kubanga gavumenti etaddeyo budget. Era ne bwe yayogedde nti egenda kuteekayo baatachi egenda kuteekayo bino na biri ba eso ba piso ba guso egenda bateekayo naye ate bali ku budget ya muntu wa Saudi Arabia ya Muwarabu $3 bagenda kuzijja ku Muwarabu. Ndowooza ate akavidi yako mukalabye omwami Abdallah Kayonde nate nga annyonnyodde ebintu bingi nnyo nategeeza nti waliwo n'abaana abamu abagenda mu biyumba naye ng'ate talina akalondoola atamanyi waatandikira atamanyi kikyalina kuzzaako era nannyonnyola nti gavumenti bagala kuteekawo app okusobola okulaba nti bayambako okulondoola abantu bano abali ebweru w'eggwanga bafunye ebizibu eby'enjawulo kuba nti ate munnange basobola okuba nga babiteeka ne babeera nga ate bayambibwa. Naye ndowooza abo video obulabye bulungi nnyo. Waliwo ka video akabaddeko ak'omuvubuka yali muwala nga atugibwa naye nga mukama we ate yakola ekikolwa ng'ekyo. So ebintu ng'ebyo byongera okuba nga ate byennyamiza ekyebuuzibwa nti amateeka go ate weegali agasobola okuba nti gayambako abantu bano aba bagenzi egweru okuba nga bakola emirimu okulaba nti bakolera mu mbeera ate ennungi oba ate etenyigiriza bulamu bwabwe. Mami Mayanja akavidiyo kano kabadde ka playing olina engeri gy'okyusizzaamu entunula naye nga omukozi yenna Mwami Mayanja aba n'eddembe okuba nti agenda kukolera mu mbeera ennungi nga tatulugunyizibwa. Musala Lilian muleke kwetikka Bawarabu. Muleke kwetikka Bawarabu.
mirundi emeka gye tusomye ku keesi z'abahousemade be basanga mu bitanda by'ababoosi baabwe bamannannyini makaago bakola batya nze nkutwala ekigo nkulaga abasibiddwa kumusanga nkukuttabba kumusanga naawe sigala so abakazi mu Uganda abafumbo be bamu n'abakazi ebuwarabu baba yakuleeta koza ngoye na sepiki teyakugamba nebbawe moze n'ebyomunda bwakusanga akutuga oba olina PhD oba wajjira ku license oba tewajja nayo nze ndowooza what the solution to this thing is government yafuna omukisa government yalemerera okupulaninga nga bwe tugamba government n'ebyenjigiriza byaffe bino byejja ne tunyumiza nti twagala industrialization naye nga tetadde mulaka ku bagenda okukola mu industries ezo amawanga gonna ge tulabye bw'oba otunuulidde the China's leap forward eya chairman Mao Zedong omusajja yakozesa abachina yabatwala mu infrastructure development projects ng'abantu bakola bafa ne bafa. That is why China has infrastructure gyotunako n'ogamba wow. Naye mwami Mayanja mukyala Teddy mukyala Nabukeero yabuze actually waliwo essimu endaleze. Hello, the voltage program Joel Mukulaba amanya go ne gyosinzidde. Yes, mukyala Nabukeero. Mwami Mayanja genze n'agamba bawala baleka abayinga mu buliri bw'abakama baabwe wano mu Uganda e Kampala. Ng'ajagala mugamba nti abadde atwaye waliwo abaana abagenda ebuwalabu nga kootu w'omusajja amukaka akawoozi. Kituufu. There is no evidence. There is no evidence. Omulimu asobola okufiirwa ate wakkiriza kootu omukyala n'akizuula. Ye oli omwami Kasobya gwe bagenda okuba ku bagenda okuttamu naye ng'ajjukiramu bamukase ali mu nsingwira bamukase akaboozi of course wagaana abaana baddanga bonna bakooyikooyi bononange oba babakola kyo oba babawuubawuuba naye nga it's not like bakikola abaagala kubanga not every Ugandan can fall for an allergic man okitegeera olusi babakaka naye nga waganda ataasa bulamu bwe because me have seen a scenario of people nga ne mukazi walinganga akimanye era omuwala bona akozesa abawala and she was okay with it kubanga fe abanauganda facing it tulina culture we believe in but those guys out there they don't tetuli basic but they are heartless and I wonder why even parents or relatives oba ne government yenyinenyini ekiriza okuta abantu baayo ne bagenda ebuwala bukola. Tweyanziza nnyo mukyala Nabukeero. Mukyala Nabukeero webuli. Bw'omanyanga nti oli munaku. Bw'omanyanga nti tolina ssente. Sooka obeeko ebintu ebimu bye wejjako manye nti kati ngenze kunoonya ssente. Nze sigenda kutuula wano nenye gavumenti njenenya kintu kimu kyokka kwe kutugamba byetasobola nti twagala ku industrializinga in order to create jobs naye ebyokusoma ne tubigendamu mu ngeri ya kusaagasaaga ne tufulumya abantu bangi nnyo balina zi university degrees naye nga tebalina competence ku market. Now abawalabu balina culture nyabo culture yammwe bwebanga yalema okubawa ssente ebawe n'emirimu temujja genda mu gikakaatike ku ki India rape si offense. In fact, India is a country. Abakazi gye baba rapinga multiple times. Amateeka gayo gakola. Give me a break. Mwami Mayanja. If you go to India, especially in provinces where rape is normal. Totandika kunyumyambo abakali kyafe Uganda. No. You adapt it where you have gone. Abana Uganda bali South Sudan. Is it okay? South Sudan abana Uganda bayiga nti ekituteeseeyo paundi ya Sudan emu bwete ebadde mu siringi 10,000 Uganda. Mwami Mayanja naye olabye abana Uganda bangi nnyo abagenze South Sudan abafuniddeyo obuzibu obw'enjawulo era ne basaba gavumenti ekitukiremu. Kati nakino nakyo mukyala Lilian njagala tukyogereko ng'abantu abakulu. Let us be realistic. Mugenda kufuna ka video k'omuwala omu gwe basanga ku bbawa munne ne bamukuba tayikondeze ngera naffe bwe tukola. Mama Masha asange omukozi we wange nga nsibe tayi olabe wata mukuba akasigiri ko 10 nga kaliko n'amanda ebyo ne mu America gye biri n'abayi ya democracy ebintu bino tubireke nga bigenda maaso. Mwami Mayanja waliwo essimu endaleze mbadde njagala maliriza kano nga tetunakwata ssimu eyo. Nze mbadde ngamba nti the moment we failed to create opportunities at home, the moment we made a decision to go and seek opportunities elsewhere, twali tulina okugenda ne skin eri harder, mindset eri complete. Okirira
fenga tuzadde wano mu Miss Uganda. Katsoka tukwate simu eno. The Voltage program gyoli mukulaba amanya go ne gyosinzidde. Hello? Wabale kusima sebo. Kati ndagala kubuuza mukulu Mayanja. Okujjako okwagala okweteeka mu kiteewa mu kifumu okwokwebezanga omuzagabira mu Uganda. Okulibirirawo n'agamba nti abaana ababonaabonera obululu babonaabona kubanga babeera obusiri watoke beeteekateekera mirimu. Simanyi oba ekyo kya akritizimu oba ki kubanga alabye cases abaana bafanga e Kenya bagagenda balikosaminga eri mubaeraku ensonga zezimu ez'okubanga abaana bagenda ne basiireeyo simanyi oba balinawo ezibeera between those countries oba mwana understanding ezisayiiki okuba nti abaana singa bagenda balina engeri gye bakwatibwamu ekyo kyamanya nti okwibirirawo noleeta identification ey'okubanga omuntu omu manyi omuwala yebaka ne boosi ekyo togenda ate kiteesaanganomukutema ayinire omuntu omunauganda singa bwera sista waako n'agenda eyo n'akola ne bakukola ebyo tebakola abaana b'abantu teyandimiridde okumisana yiriwo n'agamba nti abaana batuukako bagwabidde wandibadde oswala mu mutima mukuuma yange tweyanziza nnyo ssebo ate tweyanze ndeza mwami Mayanja omuwulidde yani amanyage omwami agambye Rogers kakati mwami Rogers let me try to sound nkanyogere byagala okuwulira I am patriotic naye mwena mulaba ku TV naddala ku zino international gundi mulaba abantu mu North Africa babateeka mu container ne babasaabaza across the Atlantic abamu ne bafa mulabyeko aba South America aba climbing ekisenge kya US kujja okusiikinga ki ebyo sinabirabako wano bano abawala bebeereeta nange nina abankubira Nkulu Mayanja twagala otuconnectinga tugende wa I have talked to these girls anti mwagala kulinnya ku kunyonyi because it is still prestigious omuntu okulinnya ki era omukyala Tenjo nabukeera gyakubidde maaro ga nnyonyi babakubakolwa maaro ga nnyonyi mwami Kato bannayuganda okulinnya ennyonyi basooka namusabo n'agende w'omusumba n'amusabira okulinnya ennyonyi now as people abantu nga bakyali as backward as nti okulinnya ennyonyi kisemirako omusumba yansabidde enninnya ennyonyi naye ng'emutwala gy'atamanyi ne byagenda okusangayo ebyo ebizibu tugenda bifuna. The solution is not castigating abatuwadde opportunity. The solution is Uganda to walk the talk all the way. For instance, nambisuubidde nti bandi tuteereddewo ebbanguliro okiwulira I would prefer baanano babatwala ekyankwanzi babayigirize drills z'abakozi omukozi webakasaawa 8 ozukuka 10 lwaki omusaala 1 million to 2 million wane Kampala 2 million z'aba CEO toyina diguli 2 million 2 ku musaala okola 1 kujja kunga oli mubbi therefore bw'oba oyagala million 2 nga zigenda kuleeta okuva ewammwe ogende mu Interpol ogende mu immunization biki ogende ebuwalabu ogenda kukola bw'oba tosobola komaweeka bannabukeera lumonde tukyalina Kato sisitawo sijui aba Miss Uganda abatambulira ku tayiro z'omusajja alinga ali ku catwalk ebyo tebigenda kukola buwalabu Uganda eteekewo ekifo abawala bano bonna abaagala ogende nga tebannabawa passport era natuuse kubanga mbayitako buli nakane naye bane passport eno training babayigiriza obugumiikiriza wanga otambula buli lunaku okuva ku Monday paka Friday nga teryakutteko maybe it is that kind of psychological training naye nze ngamba nti tufune ekifo tugende tuyigiriza abantu naddala abava mu matendekero abaana gye bali saze na statistics nadde manyo jazinfeedinga abaana bameka abagenda okusiikinga emirimu ebuwalabu annual comparing ne cases ezikomawo sofa abaana abagenza okunoonya emirimu ebweru w'eggwanga basoba 16,000 eyo statistics infu I'll have better one but I'll cross check okay but let us assume tugende neyo bebanga abantu 15,000 be batambudde ne bagenda ne bafuna emirimu mpa chronology ya list y'aba victims tebawera 2,000 it therefore means ndigano agakulaga dibengalye bwe gatuuka eri agayisa gago gatwala eri ne bakutimpula bali abawalabu ensi zaabwe bazizimbisa musaayi okiwulira bo tebalina ssuubi naye kati wano bannabukeera ebulondo beeba kafuta lolo lumonda ajja kumera
amayuna jagasangayo ku kibanja gye kikola ki you don't hustle okulya mbadde ntunulira olwaleero ku mukutu ogumu omusajja Dubai Expo n'atulaga Dubai okusimba omuddo tunulira ebikazi ebikola mu parliament ebikola mu zibanka ebisaalimira mu muddo gwa KCC buli lunaku abakazi mwami manya tukozesa olimo n'ebisajja byebimu because do you know why I'm paying a lot of attention ku bakazi because in the morning mutugamba abakyala yensi when you educate a woman you have educated the nation it doesn't stop at that naye namba y'abaana abafunye embuto nnene bakazi we have to give naye mwami tukomewo ku mulamwa guno gwennyini waliwo ebigambibwa nti companies zino ezitwala abaana ebweru abazikulembera be banene abalina amannya abamaanyi abatasobola kugambibwako naye ate companies zino gavumenti ebadde efunamu omusolo oguwerera ddala No, government the government Sijinenya. I was blessed mu Jobless Brotherhood when we talk demonstration in soccer. We had an interface n'abantu. And these are the things we are talking about. Musajja unatugamba nti government yaffe bwe yajja obote abazungu bali bamugamba structured adjustment program bali bamugamba retrenchment policy bali bamugamba liberalization. For quite some time na resisting agamba abantu bange betugezaako okujja mu subsistence stage tubaleeteko wano tebannaba kufuna achumanship egenda participating in a liberalized economy. We cannot consider okubagoba ku mirimu. Museveni bo webajja because they wanted to galvanize their political power ne babikola half-assedly. Bakiwulira? That is the genesis of mass unemployment in Uganda when government took the national retrenchment policy. Abantu ne babagoba ku mirimu nga tebaba planning what they are going to do. Kakati government wefuna bana abagize okujiwa painkiller ku kizibu kyayo. These excess noise makers bagende babonebonereyo eyo government sijjo obuuza bino. Naye nze ngamba nti oyo mwami owa voice of sijui biki ekintu kye bandisoose okukola nga baleba exporter bateekewo institute webasomeseza babangulira abaana betugenda okutwala ebweru mu 2022 tugenda kubeera nabo emyezi 3 mu institute ekyankwanzi tebabateekana mu kibuga wano kulaba ani kati kalakata babatwale ekyankwanzi awo sooka osimbe wakati tusooke tumufune ng'ayogera ku labor ignorance then ate tulyoke tugende maaso n'emboozi yaffe eno oba n'omulamwa gwaffe gwe tuli mu kubaganyako ebirowoozo. Gavumenti yateekawo enkola y'okutraininga abaana bano oluvannyuma lwa Migrant Workers Voice okuteekawo pressures nti bannaffe bangi beetaaga okusensitizingibwa n'okubuulibwa amazima agali ku ground. Gavumenti yavaayo mu yo kye yalaga nti eyagala kubuulira mazima n'okusomesa abo abagenda ebweru bategeere kye bagenza okukola n'etandikawo training centers zibeere nga zisomesa abaana bano. Ffe kye twebuuza nga Migrant Workers Voice baani abasomesa mu training centers ezo abaffe bali qualified oba bafuna bantu be balondalonda be balaba nti ayinako ka information akatono oba ayogera nga abimanyi ne bamuteekayo asomesa abaana bano. Twesanze nga abaana bano abasomesebwa mu training centers ate mwana wattu be basinze n'ofuuka ekizibu be batuuka ebweru eyo nti bangi bagenda ne mindset eri fixed ngera balookinga nga babateekamu embeera egamba nti gwe buli akakubye waaba buli akakubye lwana yambala uniform yo kubira minister gundi kubira omukulu gundi bw'omala okutunda omwana w'omuntu ebweru ate n'omutuma abeere rebellious ku ekyo ky'omaze omutundamu kitegeezebwa omutadde mu katyabaga. Ffe nga Migrant Workers Voice tetukkiriziganya na kya gavumenti okulonda nga bo ekola selection byo byebeyagadde baani abanaatraininga naye ng'abantu abo tebakuba nku ku kyeyo. Tukiwakanya ne sekuwakanya era nga association tugamba nti ffe bankuba kyeyo abalina experience ate nga wakuba ekyeyo n'okimalako so si bakyeyo kyalema mulimu abaana abawala abalemu ekyeyo nga bamubaninga n'omubani nga takyasobola kuddayo bebo be balondalonda ku lw'okuba bamu baba relative ne babateeka mu training center ago. Ogenda okubuuza omwana ani yakutraining nti bampisa mugundi bwete naye nga ebintu bye bamugamba butwa bwerere era bwasinziddeko oluusi okukola byakola ate ne biwakanya ekyo olwedde kye bamutundamu. Lwaleero training centers ezo wano mu covid zibadde zagalwawo nazo zibadde zicontributinze mu kubeera nti abaana bano tebatambula nga bwe badde batambula. Yensonga lwaki ojja sanga nti ba arrestinga abamu bwe badde bakuumira mu mayumba ag'enjawulo kuba badde tebalina bwe bayisa oba training ebadde nga teri open n'olwekyo ng'abaana bali delayed but we are hopeful nti banaba baguddewo
they are going to clear them and give them a way to begin training, but still also to look into who should package this training. Not a person alowooza ebirowooze oba yasoma Makerere n'asoma ku migration n'avaayo simanyi nze ndereba officer nasomako ku migration ebintu bya migration ebyo, but ne beerabira nti abantu be batwala they are practical. We need abasomesa abaana bano nga balina experience, kubanga abaana be batwala tebaasoma, abamu bali awo nja kukitwala ng'ekigambo mbudyadya naye nga tebo tebaliseeyo batwala because bamanyi babala numbers per head okutwala abaana bano ne basigala nga balina okubatwala mu ngeri yonna gye balimu, oba yasoma oba teyasoma oba ategeera oba tategeera. Kyova olaba nti abatuuka eyo ne bafuna abalalu bangi, namba z'abaana abagwiridde lukyeyo bangi, abali mu misango bangi, abali mu makomera bangi. N'olwekyo tulowooza nti training bwebanga eri experience based nga n'abasomesa basomesa bebe nyinyini abaana ba seniors abakomyewo bombuza nti abaana abakomawo nga baamala kuba ekyo bo bali ludda wa abo nabo tebasobola backtracking because government erina track record. Kulikayo ate okuva okulaba ka video ako omwami ate Abdallah Kayondo muwulidde bulungi nnyo president wa Migrant Workers Voice era nga ono yabadde ayanja ensonga ku nsonga eno yennyini gye tuliko kuba nti abaana abasinga batwalibwa ebweru w'eggwanga, abamu nga batwaliddwa nga tebamanyi kye bagenda kukola, oba abamu nga babalimbye nti ogenda kutwalibwa ng'ogenda kukola mu supermarket n'agenda otuuka eri ng'ate ebintu birala. Naye ayogedde ku nsonga ya training. Mwami Mayanja gy'abadde ayogerako era awo wenyini wetugenda okutandikira wabadde okyayogera ku nsonga ya training netuuka tufuna mwami Abdallah. Mwami Abdallah byayogeddeko tewali training. It's what I wanted to conclude. Olw'ensonga nti government mindset yayo tekeerangako nerowooza nti at one point tujja kwetaaga oku-exportinga excess labor gye tulina wano. We have not had a conversation as a country, parliament or any other organ of state to if we are talking about a training center, the is the content. Mwami ayogedde bulungi balonda abantu era kiddayo eri gye natandikidde naye nze ate saagala training yange girimitinga ku bagenda okukola ebuwarabu because even employers mu Uganda have problems n'abantu abajja katale. Aho nga tetunabatuuka ku ya Uganda katsoke tudde wa mwami kyagwa tokatuluzike mu Uganda enkuba bwetonya it is a qualification ku mulimu gyasawa zoyagala lwaki enkuba yatonyi. Where does that happen mu ggwanga eryagala okukola ki okulakulana simba wakati tudde wa mwami Kyaguba tukomyewo okusinziira ku mwami Abdallah byayogedde alaze nti trainings weziri era abaana abamu ba trainingibwa ate aba ba trainingiddwa bwe batuuka ebweru w'eggwanga oluusi ate be bafuuka obuzibu obw'enjawulo. Neyanza okuba nti nange kati ondowoozaako nti mwe tuli ffenna tukyakubaganya ku ndowooza omanyi no mwami Kyaguba corporate discussions mwami Kyaguba okwagala simanyi naye corporate discussions nga ndi wano nsinga okwagala because I don't interject when someone is now talking because nakiyiga kati kuba ngaze bwesayagala muntu ku interject that's the reason why at times I keep quiet, I wait nempuliza nengamba okay nsuubira ensonga ziziguse bulungi. So lwaleero bakiwulidde ate most of the questions which were raised by the callers zize Mayanja. Therefore, it was so prudent to give him the ample time to explain such queries that were raised by the callers. That's okay. Although I'm not complaining actually, but it was so nice to give him time to explain to the callers. I actually salute those people who called in. Thank you very much. We salute you people. That's a sign that shows that you people you follow. Mwebali. As I said earlier on, people sell their own plots. Never tunda mataka gawe. Never attempts bagenda. By the way, temwewunya nnyo n'entalo ezimu eziri ku mataka kati abamu batunda plot z'abazadde baabwe ettaka z'abazadde baabwe bagende ebweru bagende bakube ekyeyi bakole miliyoni emu n'emitwalo 800 per month nga government esalako eri omusolo gwayo ne basigaza miliyoni emu n'ekitundu ate nga
tebamanyi nabe bagenda kola njogedde wanengamba nti these people are not so specific tebamanyi mulimu ki gwe bagenda kola right now you telling it to me naye ono oyo mwami yes achoke nagamba nti bana abaana babasomesa ate batuukayo nga tebamanyi na mulimu gwe bagenda kola mutuufu naye annyonnyodde ne kuba basomesa yes meaning n'abasomesa nabo tebamanyi kye bali mu kusomesa the TOs trainers of trainees are not so they are not so certain of what they are going to do. They don't have qualification in subject matter. Therefore, kati omwana kyogenda okutwala ebweru nga is not certain of what is going to do. And they are going there, they suffer locally because nabo bagenzeeyo nga tebamanyi where to start from and where to end. Ate akomekereza n'agamba nti bakomawo bo bennyini nti bagenze ne bakola ne bakuba ekyeyo kyabwe ne bakimalako ne bakoma mu ggwanga government netamanya how many people abakomyewo we don't have tracking records we agree however that's the reason as to why I asked my government the planning authority you people you tell me how many jobs have we lost in this pandemic how many jobs are you willing to create in the next 5 years how many jobs zibaddewo emabega nga totubulidde nti abasomesa abasawo abasomesa abasawo abasirikale because that's real categories is unique ezisobola okumanyikibwako are those ones the only jobs that people have in this country where are other jobs how many jobs do you have how many jobs have you created we expect every minister or each minister in this country to have, for example, a youth desk. Nti you recruit as public service, we're recruiting abakozi bayo. Unze ngomuvubuka nze ministry, for example, ya finance, where should I start from? Information njifuna wa ngomuvubuka. That's the youth desk that we're asking for that within that ministry. We expect it to be there. We expect a minister of section yabakadde obe yabaliko obulemu, but do you cater for them? Nothing. So we are all moving in darkness in this country because we don't know. So n'amateeka galina okugaidinga abantu bana bagenda ebweru n'amakampani agabatwala bantu bangi wengenda mu office eri eyabavubuka mweyo ministry I find all the guidelines nti wemba njagala nganza omuvubuka ndi mukwemulugunya ku mulimu gwange wemba sigenze mu labor office eya minister of gender nga nkolera minister of finance nina emyaka 35 and below where should I find justice? Do I have a desk where I can go and talk to that person gwetwenkanye endowooza ne tukkiriziganya? Minister of Finance, Matia Kasaija, how old are you? I'm this. Any person will kwebuzaako in that ministry? Nobody. Reason? Alimuta tukwatagana ndowooza. So bino ebitongole tebikoze kimala. Byongenda kubijja. Mwamba yanja yogende ku kigambo ekimu. N'agamba nti these people basaana okugenda for training. Ekyankwanzi. Good. Twatwala kuba Peter Kawuju bano nga omwogezi wa masanyalaze mwogezi wa masanyalaze wa umeme ne tutwala ko Sheran Wukire omwogezi wa National Drug Authority ne n'abalala medical store yes n'abalala naye that's not enough abogezi boko kubatwala for training tebajja ekifaananyi kyaffe we need the executive directors bamanyi good. He has appreciated now. And the permanent secretary. Yes, he has appreciated now. There is a need of abantu ogende Changwan's. Wali kyali awakanya. There is a need. What is in Changwan's? Leadership skills. Waliwo simweze mwami Kyaguba. I will take anja kuddamu. Ali ku simu gamba hello. The Voltage program Joli Mukulaba amanya go ne gyosinzidde. Yes, mwami Mugume. Njagala okubuuzaako ku bali mu studio naddala ku bintu ebikwatagana n'amateeka kubanga ku balokole kulinanga employment act ebeeramu ebiragiro the rules and regulations that are governed in worker mu Uganda
amateeka ago ngezamugezegavana abantu babizibaba bagenza okukola eri oba singa kale abantu bano bakokebako bina ebibatuukako katugeze ku mirimu egyo nga bazze baleeziza bakola olina amateeka ago bakulaku nti singa omwana abeera bwekiti bwekiti kimutuukako olina engeri gye tukyadresinga ng'eggwanga kubanga tofuna tukikkiriza nemukumanya akyogeddeko nga kanikana ebintu bya gavumenti ebifunyamu sente tokkiriza bakufunamu omusolo mungi gavumenti etaddewo meza kyokulaba nti engeri efunamu sente nyingi z'emisolo ementeninganiraba nga abaana bafunamu nebakisira bulungi okukuuma ekyo okubeerawo because kituwa sente fenge eggwanga so singa njagala bantangaza mu nsonga eyo naye okuba nakateeka gani agabapulayingako singa omwami kino kiba kibituuseko tweyanziza nnyo tweyanzege mwami Mugume webale kusiima ssebo ayogedde ku Employment Act oba amateeka gano agafuga abakozi ababa bagenza okukola emitala w'amayanja amateeka gabafuga nga bagenze ebweru kyentandikiddeko wano nga nakatandika okwogera ku gundi eno ku mulamwa gwaffe ogw'enokolwa mbagambye ekyamazima tetulina mateeka malambulukufu galambika abantu be batwala bweru. That's the main reason as to why people batukayo ne bakandika okaba naffe nti abatamanyi kyazaako. Yes, tasobola kugamba nti ngenda kugamba lawyer nti njagala kuntaasa mu kino kubanga agamateeka tegaliiwo naye mbadde nti trainings zino ze bafuna mwe balina okumanyira amateeka gano biki bye balina okugoberera bw'otuuka eri mateeka speeches ezikolebwa bagabaweegali bate baga training ekigeza tegaliiwo yes we have elementary talks munayo nno ogenda w'omwami omukikomera naye ali abaana you get ogenda mwekyo kikomera naye genda engoye ze tayagala zandika nnyo kuwaaya ayagala zeka kuhanga otuuka nga hanga teziriiwo naye ng'olina ozooza ozireke mu baafu awo munauganda ng'akuba essimu eka ng'akubira minisita omitwe kubanga b'ogenze tewalina hanga naye onanze kubanga minisita wane Uganda emuteeka nti munaye ogenda wali omwami gy'ogenda gye ndi mu kutunda kubanga bali batunda ng'omusajja bw'akyogedde tebooza ngoye ne bazaanika kuwayo olina ziteeka kuhanga oba woba ofumbye emmere amatooke tebasuula mmere ewaabwe webanga evunze nga free amasana tegaliko ennaku 3 ng'ate amatooke omaze ogagoya n'omulawo naye amasanze gavuddeko ennaku meka 3 kitegeeza ofen tezigenda kukola so what are you going to do temusuula mmere so what next mugirye ng'evunze bwetu emitwe amateeka gaffe agawano waliwo engeri gy'osobola ogawezinga to suit a certain situation. Naye waliwo ebigambibwa mwami Kyaguba nti waliwo n'abamu ababribing a security ne babribinga ne immigration ne bayita kusaba ekyo kipya obuli is that new bwe bukuumidde amakampani gano okuba nti gakyakola eddagala mu ddwaliro then we are talking about bribing security really for omuntu ategeera gwe batasibye enjegero okufuluma baagala kuweezinga bureaucracy as he said nti bureaucracy banaye ennene nnyo which if you want to beat bureaucracy meaning you're going to bribe after bribing ogenda afuna ekintu kyekisiru bwe bityo bakutunde ogende nga wogenze nawe tomanyi wogenda kukolera amateeka muganda wange agafuga abakozi mu ggwanga feryaffe wana Uganda bakugamba nti nobody shall be held in slavery naye gwe bakutunze ebweru omuwera gwalina right egamba munaye nakusasula togenda kolaki kuva wano kyekibagambye nti damufuna definition za slavery slavery is without consent no signing abamu nga tebamanyi okimanyi nti yes by the way kankubuulire nze naawe tesigning akondagaano osigninga ndagaano na kampani kyofala omusajja akugambye ova eri n'ekyalo kyo emasaka n'ojja n'ogamba ontwala ddi sente meka ate byanyonyi wulira kasakweramu okuliyo ontwala ddi sente meka era ontwala wa ye munaava eri nga n'engoye azadde abaana bano bebeesuula mu katyaba exactly kati ono omusajja kyayogirako naye alinga atakimanyi bulungi kubanga ye mukugendayo okuba ekyeyombo ye pulezidenti w'abakuba kyeyo nonsense bannayuganda obayambye eki
okujja kubona akoze ku mawulire bebakolanga eddoboozi ku bannayuganda bano abatulugunyizibwa ye president wa migrant oyogera abateekamu obutandika twekwate nga muli mukuntulugunya nkube Uganda muntu kyayagala bakutulugunye mu kiyumba mwogenze mu kamera bakutulugunyiza mu kamera Mwami Mayanja ne Mwami Kyagwa muli mukubalatira mu nsonga zino abaana bangi bafiiriddwa obulamu bwabwe nga bagenza okukola ebweru naffe Uganda twafiiriddwa bannansi bangi nnyo mu COVID. You cannot take yourself into slavery just yeye yakugamba and if wowe kivuddeko kifiireko manya nti ogeze kuwangato ogudde omusajja n'akugamba we shall not be required to perform forced labor ng'ogenze bano olubatwala olina okwoza kati oli agamba lwaki waganya osula n'embwa yange nga akwata mu mulago muli mu muzannyo lwaki waganya osula n'embwa yange okitegeera but you are not required to perform forced labor nkulese kwoza ngoye ezo ngoye sizagala then you we deporting you bali company ekomyewo sente zange kubanga nakugula that's slavery with interest that's slavery kati gwe ngogamba nti human rights ng'okubira minisita gw'omanyi ng'oyo kyayogedde minisita yakugamba nti genda mu slavery wetwaleyo we don't have jobs eziri gundi ez'okusiba amatayi we accept however as NRM tukugambye nti tulina okuteekawo creating jobs and wealth for the people. How are we creating jobs? Through bringing projects that can sustain an individual. Abeerewo mu ggwanga lye ng'omanyi nti what you doing yadde tewakisomerera because egy'okusomera bye wasoma we cannot omuntu yagamba bano bali mu kuzimba bypass eno flyover nti emitayimba gino gye mulaba n'abaweldinga wano tubajja China tubajja Japan ne twewuunya tugamba why kyogamba Musa Bode tasobola kujja kuweldinga mitayimba bino bye muli musiba wano n'agamba ekyamazima wano mu ggwanga abaana bamwe bamusomesa history ne mufaawo enkeera ne mugamba nti akoze engineering naye ng'akola theory atula wakamba ali mukola engineering tasobola na kubendinga mutayimba tamanyi gundi eziri mu mutayimba ogwo ayani owa kol mesen tamanyi ndikisobola okukola kino okufuna muki what are the ingredients of that gundi omutayimba nga omunzeka Mwami Kyagwa therefore naffe betu producing era bagenda kubonabona nnyo Buwarabu abaagala okubakozesa nga tebagala kwoza ngoye ngalowooza yasoma ate nga byasoma tamanyi kubyapplyinga he cannot apply what he started kubanga abaana tebagende bweru kukola ku ssente omanyi abasawo baffe wano lwaki bafulopinga ebiseera ebisinga wagenda basoma siyolewe wali ogenda okugesagesa ku mulambo wagesa ku mulambo mu ddwaliro gyagenze mu ggwanika namugamba no nyini mufaago yeetaaga omulambo gwe kitegeeza lecture ekomyawo kuba omulambo agukoleza ki nga abaana basomera ku TV kwati abaana bali mu kusomera ku TV kankubuulire ku makyakeera n'asoma balese bataddeko TV ne asoma 2+4=6 tugenzeko mu bulango mayonnaise omuteeka ku siyaji simanyi bata ofunamu bread ennungi agenda kuyiga ki mayonnaise omutadde ngayiga mayonnaise ku bata naye 2+6 what agenda kirabira ate ku mayonnaise kati mwe mutugamba muli musomesa baana baffe Mwami Kyagwa basibu ebintu ebimu mutulekeemu tusooke tutegeere ki kye twetaaga nga bannayuganda buli permanent secretary simanyi ndi executive directors ndi minister by the way bonna babatwala ekyankwanzi basooke bayige mutwala abaana baffe ebweru nga bamanyi tebagenda okukola tweyanzizanye Mwami Kyagwa Mwami Mayanja kyogamba bazosiibula ababadde batulaba mu ggwanga wano Uganda nebweru w'eggwanga tubeebazizaako mwebale nnyo tubagadde eno show bukyanga tubeerawo eno show girabe eya Labour Export yesinga okunyuma kubanga ne Buganda wange baali bamutwala ebweru nengenda neŋŋamba nti mumbuulire jeddi eriki
nze njagala kusaininga naawe endagaano gwoli mukuŋŋamba nga tebagirina sisobola era nemulemesa mwebale nnyo mbagaliza wiiki ennungi akwabere wano wokuba bulooka ofuna kiralu kubanga tewali atayagala kuzimba wotandika okumajja ofuna kiralu n'omunaku ayagala sula ku kitanda mwami mayanja sibula njagala kusibula bannayuganda nga mbagamba bw'oba omanyi nti oyagala okufuna ekitiibwa kya maama olina okkiriza okulumu ebisa bw'oba omanyi nti oyagala osisinkana katonda mu bwakabaka buli yesu bwe yatugamba musooka kufa n'ensigo okumera esooka kuvunda. If we want our rights tufuule na national ID nga buli wetwe my rights we need first of all to sacrifice. Bw'oba oyagala genda ebuwalabu okukola simply because omutwe gwo gubootaboota olemedde okulaba opportunity wano mu Uganda oli musiru nnyo otunze mwami mayanja olulimi lwokozesa lubi olulimi lwokozesa lubi luvola mwami mayanja amanyi lwaki nze bino binyiiza muli wange mutumalira ebiseera ngenge bannayuganda Ethiopia erina abantu miliyoni 6 bawala bokka bali buwalabu bakola. Philippine doubles because Philippine yesinga okuexporting achi. I don't hear these cases in Philippine nayo gyeziri babateeka Philippine nabo bakola amateeka nti abantu bafuwe bajja mu nsi zammwe balina okuyisibwa bwe batina bwe baliwo n'okola choice gwogende totokaabirira omuwarabu bwakusanga ng'oseducinga bawe nakukuba flying pan ku mutwe tweyanziza nnyo totokaabirira lastly nze mbawa amagezi nti eddagala lye mwagala ebuwarabu abawarabu bakolerera amawanga gabwe musigale Uganda wano tubanjize wamu tutegekere wamu tujje twezimbire eggwanga lyetwagala. Okay, oyo ye mwami mayanja omuwulidde bulungi nnyo akuddira mu luyimba taluwoomya sisobola kwongerezaako yadde ekigambo nekimu kubye boogedde mwebale nnyo ababaddeko okuva gye twatandikidde wano wetugenda okuwunzikira show yaffe ey'olwaleero ate kekadde akalagane mwebale nnyo abakomentinze abasharinze nammwe ate abakubye amasimu mu studios tubeeyanziza nnyo tubeeyanzege mwami mugume mukyala nabukeera okuva e bulindo mwebale nnyo bamikwana basobodde okubanga ate mukuba amasimu tweyanziza nnyo mwami mayanja wamu ne mwami kyaguba ensonga zimwogeddeko zibadde ensonga nkulu nnyo babadde bawunzika obubaka bwe babawadde kansubira ate mufunamu ekyokuyiga ekyamaanyi era wano wengenda okwebaliza ttiimu gye nkoze nayo producer ye mwami Rogers Tulia Habwe yabadde producer w'olwaleero ate nga abadde ku kamera ye mukyalo omuzungu Anita Musimenta ate nga director wa show eno ye mukyala Tenjo Teddy yabadde atudirectinga wano mukutuleemu obudde mukozeseza bungi era yalina mukuŋŋamba mukadde kano nti nsiibule kambagalize week ennungi ate omunaku olw'enkya ku Mighty Drive omulangira Nakibinge waali nnyo agenda kubanga ate ataanya ensonga ate eza Buganda tusinkana omulundi ogujja mwera. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.